yatunyumiza obwekitiibwa Bara ibn Azib radiyallahu anhu wa ardah, Allah sime ku ye. Ebigambo bino Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba ayogere nga yeebase ku ludda lwe olwa ddyo, wabula byetuteekeddwa okumanya ng'oneebaka ku ludda olwa ddyo. Webaka bwebase ku ludda lwa ddyo oba oteekeddwa okubaako n'ebyokola ebirala nga toneebaka ku ludda lwa ddyo. Naye tugenda kubyogera ku katono maaso awo. Okunnyonnyola dhikiri eno bedduwa eno Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yasomanga ng'agenda kwebaka, egamba nti Allahumma aslamtu nafsi ilaik, etegeeza nti ayi Allah mpaddeyo omwoyo gwange gy'oli. Aslamtu kiva mu kigambo al islam, kiva mu kigambo okwewaayo. Obusiraamu kitegeeza kwewaayo, al islam kitegeeza al istislaamu lillah, kwewaayo eri Allah bitawhid, mu kumwawula. Kati wano ogamba nti Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ayi Allah mpaddeyo omwoyo gwange gy'oli. Tukitegedde bulungi? Oba togamba nti ayi Allah nsiramuse gy'oli, kitegeeza mu makulu kwewaayo eri Allah, waddeyo omwoyo gwe eri Allah. N'ogamba nti wafawwadtu amri ilaik, n'ensonga zange zonna nzitadde gy'oli, ng'otegeeza eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'ogamba nti wa alja'tu dhahiri ilaik, neesigamya omugongo gwange gy'oli. Eno edduwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagisomanga nga yeebaka, ng'agenda kwebaka. N'agamba nti raghbatan wa rahbatan ilaik, n'okwagala n'okutya byonna mbitadde gy'oli. N'agamba nti la malja'a, tewaliwo buddukiro, tewaliwo buddiro, la malja'a wala manja minka illa ilaik, tewaliwo buddiro wadde obuwonero bwonna, si bubonero, obuwonero. Tukitegedde bulungi? Omuntu wayinza okuwonera minka, omuntu alinayo buddiro wadde obuwonero wayinza okuwonera okuggyako nga zzeera gy'oli. Ekigambo ekyo tukitegedde bulungi? Kitegeeza nti mu buli nsonga yonna omuntu kabeere nga akoze edhambi n'ayonoona ku nsi eno, ateekeddwa okukimanya talinayo gy'ayinza kuddukira ng'ayonoona okuggyako ate okuddukira ewa Allah. Olaba olwali omuntu wazza omusango ku nsi, bozza omusango ono kimanya nti poliisi ekunoonya, aye tosobola kudduka ng'ogenda ku poliisi. Bw'owulira nga basajja bagamba nti atulabidde ku Yasiini amuleete, tugenda kuggyako Yasiini ensingo ye. Yasiini naye n'akiwulirako nti bagamba nti alabe ku nsingo ya Yasiini, n'agitwalayo wali, bagenda kumuwa bukadde bwa ssente. Yasiini ye kennyini n'atwalayo ensingo ye. Kibeera kyewuunyisa. Kati ate Allah subhanahu wa ta'ala, kino ekigambo ekiri mu dduwa eno nti la malja'a, tewaliwo buddiro wala manja minka illa ilaik, wadde obuwonero omuntu wayinza okuwonera wonna ng'awona gwe Allah okuggyako ng'era azze wuwo. Ekyo kitegeeza nti omuntu waafuna ekizibu kyonna, kabeere ng'akoze amadhambi agenkanawa, omuntu wayitiriza okwonona ku nsi eno, alina kwetondera ffe era alina kwenenyeza Allah subhanahu waba wakuwona. Kitegeeza nti eri Allah nga bwe yagamba mu suratu Shura, ala ila Allahi tasiru al-umur, ensonga zonna zidde eri Allah, enkomekerero yazo zidde eri ani? Eri Allah subhanahu wa ta'ala.